Bannakibiina ki NRM bakyagenda mu maaso okuŋŋaanira ku kisaawe Kololo ewali tababiruka w'ekibiina mwe bali mu kulondera obukulembeze obujja ku lukiiko olufuuzi olw'oku ntikko LUSEC. Mu bamu ku balondeddwa ye Ofuna Opondo okwatira ekibiina bendera ku kifo ky'abakadde mu Eastern Region. Ofuna Opondo ono yaliko omwogezi wa gavumenti ekifo kino abadde avuganya ne Dominic Gidudu Mafaabi, minisita omubeezi ow'abakadde. Shafiki Mwanje yawangudde ekyokukiikirira abaliko obulemu ate ye minisita w'ebyokwerinda Jeno Jim Muhwezi nga ye ssentebe wa NRM Lukunjiri yawanguddwa ku kifo ky'obwa ssentebe bw'abazirwanako. Ono abadde avuganya ne munnamagye eyawummula retired Lieutenant Moses Mushabe. Tutegezeddwa nti ssentebe w'ekibiina Pulezidenti Yoweri Museveni yasazizaamu okulonda kwa bannabyabusuubuzi olwabadde birumirizibwa nga bwe wabaddewo emivuyo emiyitirivu wakati wa Hassan Basajjabalaba ne Sizza Mulenga. Kigambibwa nti ababiri bano benyigidde mu kugulirira abalonzi ekintu ekikontana n'amateeka agafuga okulonda kw'ekibiina. Ng'omuliro bwe gweyongera ku kisaawe tutegedde nti waliwo abasazeewo okuwanduka mu lwokaano okuli eyaliko omubaka wa Toro Municipality Sanjatana ne Mwesigwa Lukaali omubaka wa Mbarara City. Sanjatana alumiriza nti bangi ku balonzi baabwe baabuziddwawo okubalemesa okulonda ng'olw'obutaagala kwawula mu kibiina ono yasazeewo ebyokwesimbawo abiveemu. Ye Mwesigwa Sabbiiti ewedde yasalawo addemu okwesimbawo ku ky'omubaka w'e Mbarara City kyokka ku bwannamunigina. Tabamiruka ono wakomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 28 lwe Lwokuna lwa wiiki eno.